Nkwaniriza ku STV ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi gwa musanvu omwaka tuli mu 2025 kekadde ketwalagana nawe okutuusa kweyubadde gy'otabadde nga webalogera nti ezinaabala teziranda gobe kyonaakola tookirwise kansooke nkulozeeko ku mitwe emikulu oluvannyuma tukomewo n'emboozi mu bujjuvu. Ebikono mu galeero Kampala asiibye ku dduka poliisi eggyeyo n'agombuto ng'egoba abantu mu kibuga. Abasawo boogedde ekyenkomeredde baagala gavumenti eriyirire bannaabo abaafa COVID-19 so nga akakiiko ka paalamenti akalwanyisa COVID-19 kikasusseeko abaaweebwa ssente z'okubangula abasawo baazira dda. Mu by'emizannyo munnayuganda yali agenze okukiikirira Uganda mu mpaka za Olympics e Japan n'abula amaze n'alabika. TV select Eyenjawulo osiibye otya munnaffe katusubire nti bitambudde bulungi obuuyo tubakulisaayo nnyo mu bijaguzo ebya Idi al-Adha abasiraamu saako n'okuba nti tuddamu okuba nti tubaaniriza ku mawulire gaffe agabadde egy'otabadde. Akawungezi ka leero katandike n'eggulire ery'ekikwekweto kya poliisi kyekoze mu kibuga Kampala wakati mu kutaayiza saako n'okutaakiriza bannakampala okweyiwa mu kibuga wadde nga bali ku muggalo. Okusinziira ku bannayuganda bagamba nti mpaawo asobola kubeera waka nga tebafuna kyakulya nga n'ensimbi gavumenti ziyabasuubiza tebazifunanga. Ekikwekweto kino kikulembeddwamu RPC Luhwezi James era nga kyawukanyeeko n'ebikwekweto ebizze nga bikolebwa. Mu kikwekweto kino abantu abasoba mu 30 be bakwatiddwa mu bizimbe eby'enjawulo ebisangibwa ku Nasa Road wakati mu kwebbirira okulaba nga bakakkalabya emirimu gyabwe okusobola okufuna ekigulira magala eddiba. Mu kwogerako n'abamu ku bakwate batutegeezezza nga bwe babadde bakakkalabya emirimu gya minisitule y'ebyobulamu ng'omu ku kaweefube w'okulwanisa ekirwadde kya COVID-19. Anti tebatuvunana batugamba nti batusanze tukola naye ate emirimu gye tubadde tukola gye gya gavumenti egy'ebitabo bya minisitule. Bangi balabiddwako nga bagobwa mu kibuga Kampala wabula babadde bakaawu nnyo ng'era wabaddewo okusikaŋŋana omugwa wakati w'abapoliisi wamu n'abantu ababadde mu kibuga Kampala nga kuno kw'otadde n'okuwaanyisiganya ebigambo. Abantu ab'enjawulo be tusobodde okwogerako nabo balaze obwennyamivu bwabwe eri poliisi wakati mu kukola ekikwekweto kino ng'abamu bagamba nti basula mu kibuga Kampala so nga n'abalala bagamba nti basazeewo okujja mu kibuga Kampala okusobola okwesakira ekyokulya engeri gye kiri nti tebaaganyulwa mu nteekateeka ya gavumenti. Embeera eri mu kibuga y'abantu kujja babadde abasinga bazze kweyiiya babadde bazze kukola ne poliisi munange bagobaganyiza ekoze ki bagenze. Nze nina endowooza yange bwe nti abantu abasinga tebava wa kibuga abasinga basula mu kibuga. Omuntu tebamuwa kyennyanja, you give the person the road yevubire okitegeera batwe nets twevubire so tebaleke tuwa byennyanja kwa tujja bbirya biggwewo kyengeza kugamba business bazite tujje tukole tunonye ssente. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luko Wesigire agamba nti ekikwekweto kino kigendereddwamu okulaba nga bakendeeza ku mujjuzo gw'abantu abeeyongedde mu kibuga Kampala kyokka nga ebulambale omuggalo guno okuggwako. Ebikwekweto bye tukoze olunaku olwaleero ng'ebikwekweto bino bigendereddwamu okulaba nti tukebera ku butya abantu bwe basobodde okuba nti beeyisaamu mu mbeera eno ey'ennaku 42 baatuwa okulaba nti tukendeeza ekirwadde ki COVID-19. Mu kwogera kwe onategeezezza nga mu kikwekweto kino we bakwatiddemu emmotoka ezimenya amateeka ezisoba mu 50 nga kw'otadde n'abantu ab'enjawulo abasangiddwa nga bakakkalabya emirimu gyabwe nga bw'atunnyonnyola. Basangiddwa mu bizimbe nga ku Nasa Road kigambibwa bafuna ziddiiro ezikola ku bintu ne bamala
bayingira ne bazikolako bamala ne bafuluma. So embeera eyo tujja gikkiriza tebulabeera abantu nga 30 be bakwatiddwa nga bali CPS wano. Wakati ng'omuggalo gukyasomooza bannansi naddala mu byobulamu n'ebyenfuna nga basinga obungi bagunjizzaawo n'engombe egamba nti okufa enjala lwakiri n'ennyoola ne poliisi ekyebuuzibwa kiri nti ddala bannansi banaasobola okubeera ewaka nga n'ekyokulya tebalina. Doreen Josephine Nakiwala, STV Select Eyenjawulo. Munnaffe olw'emboozi wakatusukire nti Bannayuganda munaagoberera ebiragiro ssaako n'amateeka agaateebwawo okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. COVID tatambula yekka. COVID bantu bye bamusaasaanya. Kale ne bwekityo osobola okusigala ewaka wakati nga tunaalwanyisa ekirwadde kino kirumye amawugwe. Mbufu bwe omwezi ogwokusatu ogw'omwaka 2020 Pulezidenti w'eggwanga lino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni we yateerawo omuggalo ogw'okulabika nti tulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Mu bufu bwe bumu omwaka guno Pulezidenti w'eggwanga era yaddamu n'ateekawo omuggalo gw'ennaku 42 wakati mu kulabika nti tulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19. Mu kuwaayamu kwaffe n'ababaka ba Paalamenti ey'e11 ab'enjawulo batunyonyere ku butya bwe balaba omuggalo guno we gulwanyisiza ekirwadde ekya COVID-19 nakiki gavumenti oboolyawo kyetegeddwa okuba nti ekola. Mu gwokusatu gw'omwaka 2020 eggwanga lyagwamu olunnabe lw'ekirwadde kya ssennyiga omukambwe owa COVID-19 era nga kino kyawaliriza omukulembeze w'eggwanga okuteeka eggwanga lino ku muggalo n'ekigendererwa eky'okkendeeza okusaasaanya kw'ekirwadde kino eri Bannayuganda. Wabula ne mu mwaka guno ogwa 2021 eggwanga lyalumbibwa omuyaga ogwokubiri ogwa COVID-19 ekiviiriddeko Bannayuganda abawerera ddala okukkirira Kaganga nga n'abamu bakoonose ne bafa olw'enjala mu muggalo guno ogw'ennaku 42. Olunaku lwa leero twogeddeko n'abamu ku babaka ba Paaliyamenti okutuwa endowooza zaabwe ku ngeri gye balabamu eggwanga nti singa omuyaga ogwokusatu gulumba oba tusobola okugwenganga. So one, I think unfortunately our rate of testing may fail us here because kyabazima kiba kyabuusa nnyo kama tuli ready right from the beginning nga tuli muri COVID yasooka tulaba tewali kyakolebwa bo ne balowooza nti COVID agenda kugenda bugenzi just like that. Bano batutegeezezza nga eggwanga we litali lyetegefu wadde olw'ensonga nti n'ebizibu ebyaleetebwa omuggalo ogwasooka ebisinga obungi tebinnagonjoolwa nga n'omuwendo gw'abantu abakeegemesa ekirwadde kino mutono ddala okusinziira ku muwendo gw'abantu abali mu ggwanga lino. Embeera yaleero nga bwe tuyinza nti tetunnaba na kweteekateeka konteininga muyaga gwasooka. Ogwokubiri gutusanze ng'era tetunnaba kweteekateeka konteininga gwa. So ogwokubiri n'ogwokusatu byonna bigenda kutuyitako buyisi. Twetaaga obuyambi ng'eggwanga ate obuyambi bwe twetaaga si gye mitwalo 10 gye batulimbye tugenda gifuna wabula obuyambi bwe twetaaga ye vaccination twetaaga bageme Bannayuganda tebakifuddeeko batulima tebagenda gaba emitwalo 10 nakyo tebazibawadde. Bano era abongeddeko nti Bannayuganda bangi abakoseddwa omuggalo n'ekirwadde nga mu kiseera kino gavumenti essira yandiritadde kuggulira Bannayuganda ddagala libagema n'okuleeta ebyetaagisa mu malwaliro olwo Bannayuganda basobole okudda ku mirimu gyabwe. N'enteekateeka esingayo yandibadde vaccination okugema abantu. Kuba yenkola emanyiddwa eyinza okuyambako okweteekerateekera omuyaga tebweginajja omuyaga ogwokuna ogwokusatu n'ogwokuna ne gwokunajja n'ogwokutaano ekyo ekiyambako kakanya. Twandibadde na weevu yakusatu singa gavumenti ebeera neeteefuteefu okulaba nti ffenna tugemebwa. Bino bye twagendamu ebya lockdown byandibadde biyamba gavumenti okwetegeka okufuna ssente okufuna vaccines. Bano basabye President Museveni okuggyawo omuggalo kubanga gugotanyiza nnyo ebyenfuna by'eggwanga nga ne Bannayuganda bateekeddwa nnyo ku nninga ku ngeri gye bayinza okubeeramu n'ekirwadde kino nga tebali ku muggalo. Kye twetaaga okukola buli kasente konna kabadde kagenda mu ESO, poliisi, UPDF, kuyamba ba RDC tukakuŋŋaanye tukagulemu vaccine abantu basobole okugemebwa badde ku mirimu gyabwe beekolere
abantu bano si basabirizi, abantu bano bakozi. Bano tebakomyoko wabula era ne bakubiriza bannayuganda okwongera okuteeka mu nkola ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu nga okunaaba mu ngalo saako n'ebirala okusobola okwetangira ssennyiga ono omukambwe. Okwongera okulaba nti tukubiriza abantu baffe okwetangira weevu eno gye tulina n'okufaayo eri obulwadde obulala bwonna. Gavumenti eteeseteese naffe ng'abantu tweteekedde kuyambala masiki, naaba mu ngalo, weewala enkuŋŋaana. Doreen Josephine Nachiwala ne Sarah Nakandi be bakusakidde eggulire lino ku STV Select Eyenjawulo. Awo nyine tugenda okuba nti tujja ekibuuzo kono omulama gw'olunaku olw'olwaleero. Omulama gugamba nti olowooza omuggalo guno gulina kiguyambe mu kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Ekibuuzo kigamba nti olowooza omuggalo guno gulina kiguyambe mu kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Teesa naffe ku mikutu gyaffe egy'enjawulo kuli Facebook sako ne Twitter. Endowoozayo tugenda batugisoma amawulire gaffe mu maaso awo mu kitundu ndowooza kijja kuba kyakubiri. Kale bwe tweyongerayoko akakiiko aka Paalamenti akavunaanyizibwa okwekenneenya okulwanyisa sako n'okujjanjaba ekirwadde ekya COVID-19 kalabudde abakulembeze sako n'abakulira ebyobulamu mu disitulikiti ey'Ebwikwe ku ngeri gye bakuttemu ekirwadde kino ekya COVID-19. Akakiiko kano akakulemberwa Dr. Lulume Bayiga kabaddeko kikaguddeko oluvannyuma lw'okusanga nga n'ensimbi ezaaweebwa abakugu okulabika nti babangula abasawo mu kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 na guno gwakatere musawo yali abanguddwa. Kiko kano okubadde Fortunate Nantongo ow'ekyotera, Hope Grania Nakazibwe ow'Emubende, Rogers Sebandeke ow'Ebbaale ne Saalongo Kakembo Mikairi ow'Entebe babadde bakyalidde disitulikiti eno okwekenneenya engeri gye bakuttemu ensonga za COVID-19 wabula kibabuuseeko bwe bakizudde nga mu disitulikiti eno balina abalwadde bangi abasangiddwa ne COVID-19. Kyokka ekisinza okubajja enviiri ku mutwe kwe kuba nti abasinga obungi baddayo mu maka gaabwe ate nga abamu ku bayambi balekeddwa ebbali mu kulondoola abalwadde bano. Akakiiko kano kasoose ku kitebe kya disitulikiti eno ey'Ebuyikwe eno nga kakunyiza abakulira ebyobulamu ne RDC nga akulira task force ku ngeri gye bakuttemu ku nsonga eno ey'okulwanyisa COVID-19 nga akulira ebyokutendeka ba VHT Obira Peter akakiiko kamutabukidde wakategeezezza nga gavumenti bwe yabaweereza ensimbi ez'okusomesa abasawo b'oku byalo omwezi gumu gwokka ogw'omukaaga kyokka nga naguno gwaka mpaawo kye bakoze. We are going to pick on 4 people at least per facility. Yes. When did you get those test kits? We received those same test kits on 16th June. I think these people need to know that what we are handling is an urgent thing, and if this wave is of a super spreader COVID-19. So I think by the time you received, members, let me have some audience. By the time they received the kits, they needed to know that we needed to distribute these kits to the different health centers. Bano oluvannyuma beeyongeddeyo okulambula eddwaliro ly'e Kawolo Hospital era ng'eno balambuziddwa akuli eddwaliro lino Dr. Joshua Kiberu. Wabula akulira akakiiko ka task force aka disitulikiti RDC Jane Francis Kagayi yeewozezzaako nga batalina nsimbi zaakozesebwa bubi okusinziira kwa alipoota eyakolebwa Auditor General. Tufunye parliamentary team bwe baba nga babawadde ssente bazisayiningire bazikolemu accountability ennungi baleme kugamba nti ate Buyikwe erabika mukozesa obubi. Naye akaseera akaggwa essente zagenda mu basawo mu ba VHT nzenga RDC era moni. Akakiiko kano akabadde kakulembeddwamu omumyuka wa ssentebe w'ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda era nga ye mbaka wa Buyike South Dr. Philip Lulume Bayiga alaze obwennyamivu olw'obulagajjavu obukoleddwa task force eno nga weevu y'okusatu senga ebalukawo emenya mu jjenje kkalu. Bwe tutaweerwe wano mu disitulikiti y'e Buyikwe weevu egenda okuddako egenda kubeera namuzisa olw'okubeera nti tetubadde na ttiimu emala n'okwebuuza ebibuuzo ebikakali ebyandituyamye. Abantu bangi nnyo bakebeddwa ne bazzibwa mu community naye ng'abantu abo tebaweereddwa instructions
ku kiki kyakukola. Wabula Mbuya Daniel nga yakulira ttiimu eri ku ddimu erirwanyisa COVID-19 ategeezezza nti ba VHT balekeddwa emabega kubanga disitulikiti erina okusoomoozebwa okwebbula ly'ensimbi okukola ku nsonga zaabwe. Kyokka n'ababaka abalala okuli Fortunate Nantongo, Sebandike Rogers, Grania Nakazibwe batubuulidde bye bazudde mu task force y'e Buyikwe nga basaanye okwetereeza nga bukyali bave ku by'obufuzi, n'abamu ne bagamba nti emirimu bagikola byabwe era nga beetaaga okulambulako ebitundu ebirala bakoppe. Derek Kaddu, Arfat Musoke, ASTV Select Eyenjawulo. Olugero lwa leero ekikuwa obulema kyekikuwa amagezi. Amakulu g'olugero luno gali nti ebiseera ebisinga abantu bamala kuyita mu mbeera emu ne bagivuunuka olwo ne bategeera engeri y'okugyeŋŋangamu ng'abantu abasinga bw'obanyumiza embeera gy'oyitamu tebasobola gitegeera olw'ensonga nti tebagituukangamu. Dakika ziri 5 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi ka leero. STV Select Eyenjawulo ekyagendera ddala mu maaso, wabula kkiriza tusooke tufune ku lwendo lw'amazzi oluvannyuma tugenda batukomawo n'emboozi ez'enjawulo mw'otateekeddwa kusubwa na bino. Bwe tukomawo, gavumenti ete abantu baddemu bakole, bannaddiini si bamativu n'ebibadde mu ggalo. STV Select for Fun. kati buli musolo kati ugenda kukola buli kyebayongedde ku mafuta gugenzeeko ku bbiya gugenzeeko kati gwe abantu maze basibira mu nyumba ate omusolo ogwagala omuntu omusibye emikono emabega kati omugamba jangu tumeggane agenda kumeggana kinaawe notula pulezidenti kyalowooza essaawa zino abantu abamuwa amagezi abamutuulidde awo be babakusa obukusa emmere tuli kumpewo abantu batulaba eggwanga liraba pulezidenti yavaayo nakola speech nga buli omu alaba n'agamba nti neekukumye nengenda mu andaki nenkola kabineti yange ne kabineti yange era mbadde mbasaba mugikkirize nga binagikoze butya obwomu nenjibanjulira kati guno tugamba nti si yalonda ebyo bigambo bye abantu bonna be yalonda mu kabineti nomala babuuza asulawa abeerawa wamulaba watamumanyi wabula covid buli muntu yamufuna olwokuba ntuwe tumulwanyisa mubiri gyaffe tuwe tuli ebintu ebigumu kati atandise okugonzagonza abamu ng'agenda abakutula kati mugonzagonza abantu kibayita nti waliwo ekizze ekirala teri kizze covid yola abaddewo wabula abantu azze abagonza nga batandika okugwa ku ttaka. Salim oli musawo balonza anifa kawooyo kubeera minisa aherese musawo. Hello guys, how you doing? It's your girl Karoke Sita, Mama Sita. I'll be talking about the COVID-19 quarantine. I know most of you feel like Chitunyiga. We all feel like why are we staying home? Why are we staying home? Why are we not moving out, going to work? But for us in our country, our president has been so good to us at Uganda. Stay home and stay safe. Wash your hands, sanitize. This quarantine has been so bad on your side, yes. But even us Chitunyiga, because we are not making any money, we are not working, we are not doing any shows, all the bars are closed, all the concerts are cancelled. However, we are still hopeful. So sagala muntu deolo zembo wali omuntu ali obulungi in this situation. No. All of us are not doing okay. All of us are staying home. All of us have nothing to do about this current situation. We are all in the same boat. Just mayaturiwamu in this thing. We are not working, we are not making money, but we are surviving. So STV Select for Fun. Edakika ziri mwendeza kayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi ka leero. STV Select Eyenjawulo ekyagendera dda mu maaso. Kitundu kyakubiri tukitandise n'endowooza zammwe okuva ku mikulu gyaffe egy'enjawulo. Ekibuuzo kye twakulekedde kyabadde kigamba nti olowooza omuggalo guno gulina kye guyambye mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Ke kadde ak'okusoma
endowooza z'okuva ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Tutandise n'omukutu gwa Facebook nga bamuyita mwami John Paul nga yagamba nti guyambe kinene mu kukendeeza ensaasaana ya COVID nate gukoze kinene. Webali nnyo munaffe John Paul olw'okuteesaako. Ate ye Gresezo Diehard agamba nti nedda bongerewo omuggalo omulala kubanga ne gavumenti yennyini temanyi kyakuzaako. Kale ye endowooza ye. Ate ye Mildred Lydia Bayigakirya nga naye ava ku mukutu ogwa Facebook agamba nti tewali wadde okujjako kunyigiriza abatuuze baggwanga just. Kale yeyo nno yo endowooza ye. Ono ye bamuyita mwami Tony Trevor nga naye ava ku Facebook agamba lockdown is just short lived, just wait till they open up. You will tell me cases. Solution is just simple immunization. Mwami Prince Junju Makpolo Isaac naye ava ku Facebook agamba nti gwandiyambye singa buli muntu abeera nga agemeddwa naye olw'okuba nti kutubeeza bubeeza waka gwe mulamwa tukyalya emigalo mingi nnyo. Bw'atu ye bw'ateeseza ku mbeera eyo. Kale tugenda batusembyayo omwami ono bamuyita Kasaija Emmanuel nga naye ava ku mukutu gwa Facebook. Kasaija agamba nti the lockdown has helped so much thanks to President Museveni. We need more 90 days we as Ugandans because the issue is simple, life or death. We want life, so more lockdown. Bw'atyo ye bw'ateeseza ku nsonga ey'olwakadde tetugenda kuba nti tusukka ku abo wabula tukukubiriza nti sigala ng'okyateesa naffe weewala ebigambo ebivuma saako n'okutyoboola ekitiibwa ky'omuntu yenna ng'oteesa ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Endowooza yo yennyini eyo yegenda okuba nti eyambisibwa wakati mu kukulaakulanya eggwanga lino saako n'okuyambako abakulembeze okukulembera mu butuufu saako ne mu buufu bw'oteekeddwa okuba nti okulembererwa. Bwe tuyongereyo bo abasawo beegattira mu kibiina kya Uganda Nurses and Midwifery Union bavuddeyo ne bakubira gavumenti omulanga saako n'okugirabula okuvaayo okuliyirira abo bonna abasawo abafiira mu kaweefube bw'okulabika nti balwanyisako n'okujjanjaba ekirwadde ekya COVID-19. Bano bagamba nti wadde bannaabwe bafiira ku mirimu gavumenti mpaawo kyekoze okulabika nti famire saako n'ab'eŋŋanda b'abantu baabwe bano bafiibwako kati babakanye n'eddimiro okulabika nti balondoola gavumenti ekome ku kusuubiza wabula okuteeka mu nkola. Abasawo abasoba mu 4 be bakwatiddwa obulwadde bwa COVID-19 okuva omwaka oguwedde nga 5 ku bano be bakafiiriddemu. Bino babyogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kyabwe ekisangibwa e Mulago era wano we basinzidde ne balagira abasawo bannaabwe abasoba 600 abali mu kibiina kino okuteeka wansi ebikola ebijjanjaba obulwadde bwa COVID-19 okuggyako nga baweereddwa ebikozesebwa okutangira obulwadde buno ebimala. Distortion of money, please, I summarize that nobody should pick any money from a patient, more especially in government facility. A right, not a privilege. Actually, it's a right that we get that money because we are risky. For those who have succumbed to COVID-19, we demand government to compensate them, their families, with at least 80 million shillings. Kyokka bano benyamidde nnyo olw'abasawo abakwatiddwa e Kawempe nga bateeberezebwa okubba eddagala lya gavumenti era ne basaba abakola kunoonyereza ku nsonga eno okugikwata obulungi kubanga tekinnakakasibwa nti eddagala lino libadde libbe ate nga likyali mu ddwaliro. Nti ebintu bino by'okubba eddagala era tebaalibba ababawaayiriza kubanga twasanga nga abantu bonna abaali nga bakoze bonna be bakwata abalina lokazi ezo ne baba nga balinamu eddagala bonna tebaali ku mulimu. Era bano batutegeezezza nti bwe kinaakakasibwa nti babadde babbye eddagala lino bajja kukolebwako ng'amateeka bwe galagira wakati mu buyambi bwabwe. Ezaako okulaba kiki kyennyini naye position ya Uganda Nurses and Midwives ku ekyo tugamba nti singa omusawo bamukwata nga abbye eddagala erina okuwonya omulwadde ezo ensonga tetugenda kuzikola ki kuzigendamu nga ffe
Uganda Nurses and Midwives Union okudefendinga abasawo awo era balina okugenda mu kkooti. Bano bavumiridde ekikolwa ky'abasawo ab'amalwaliro g'obwannannyini eky'okuduumuusa ebisale eby'okujjanjaba obulwadde bwa COVID-19 ne bakubira gavumenti omulanga naddala paliyamenti okubaako ne kyekolawo okulaba nga ekikolwa kino kikoma nga bakiyisa mu mateeka agafuga eggwanga. Kubanga abalwadde bonna abatwitinga the same sigamba nti ono alina akasente gwe ngenda okuwa eddagala then ono atayina sigenda kumuwa. Omusawo alina kuba fair akole obwenkanayenkana, ekyo kye twasoma. Bano basiimye nnyo gavumenti olw'ensimbi z'ekyemisana ze yakkiriza okubawa, kyokka ababadde bazisubira okutandika n'omwezi guno ogw'omusanvu naye kyannaku nnyo nti tebagenda kuzifuna okutuuka mu mwezi gw'omunaana, ekintu ekibakubye encukwe. Doreen Josephine Nakiwala ne Jawhara Nabosa ku lwa STV Select Eyenjawulo. Wabale nnyo munaffe olw'emboozi eyo. Kati nno mu kanywero kaffe nga buli we gubeera nti buli lwakusatu tubaako n'akanywero kaffe akamanyikiddwa nga Manyi obulamu bwetu, kuleetera ensonga ezikwatagana ku bulamu, endwadde ezirwalibwa omuntu ssaako n'engeri y'okuba nti wejjanjabamu okulabika nti okuuma obulamu. Jjukira nti baalugera dda nti asiika obulamu tassa bukono so nga ate n'okutangira kuttira okujjanjaba. Kale olwaleero mwana muwala Doreen Josephine Nakiwala olwaleero atuleetedde omukugu w'enjawulo n'atunyonyola ku butya bw'osobola okulabika nti olwanyisa ekirwadde ekya ulcers nakijja kiki okulabika nti kifuuka obuzibu eri obulamu bw'omuntu. Doreen, katandikirawo manya obulamu bwo. Sibyotyo omulungi eyeekumidde ku mpewo za STV Select Eyenjawulo, amannya Doreen Josephine Nakiwala. Mu kanyomero kaffe manya obulamu bwo, olunaku lwa leero tugenda kwogera ku kirwadde kya ulcers. Ki ekireetera omuntu okufuna obulwadde buno? Ye biki byasaanidde okulya okulaba nga tasobola kufuna bulwadde buno eno? Na biki ngeri ki omuntu gy'asobola okuvuunukamu obulwadde buno eno? Olunaku lwa leero tuli ku clinic wano eno e Makindye n'omusawo waffe agange nze Dr. Mulumba Siraje Musoke. Yes, Dr. Siraje, olunaku lwa leero omulabi wa STV yandiyagadde okumanya ekirwadde kya ulcers. Ekirwadde kya ulcers kino eno kiva ku ki ekireetera omuntu okufuna obulwadde bwa ulcers kuba tulaba butawaanya abantu bangi? Okay, mu kusooka ekirwadde kya ulcers ekyo abantu abasinga bakifuna naye nga olw'endya abantu balya bubi, abantu baliira ddala bubi, abantu tebaliira mu budde. Kati all in all bw'oba otunuulidde, kubanga ffe ng'abasawo tulina kitwera okukolako diagnosis ng'omuntu tukoze signs and symptoms, kubanga omuntu wabazze ayinza okunyona nakugamba musawo ulcers zinnuma, naye ogenda mukolako diagnosis ye oba okumukebera omutuufu bwakyo. Atuuka ekiseera n'abeera nga akugamba ebintu naye ng'ebintu byakugamba mazima ddala si biki, si birungi, byalya ate abantu tebaliira mu budde. Tatulaba ekirwadde kya ulcers kisinga kuva ku muntu okulya bintu bingi birimu acid omungi. Golowooza bintu ki omuntu bye yandisaanye ng'alya yeepimira oba n'abiviirako ddala ebirimu acid omungi? Ekisooka kya byonna kati nga nze abalwadde abasinga bentera okujjanjaba ulcers mbagamba bw'abanga agoberedde bye mugambye atereera. Ekisooka omuntu ng'alina ulcers alina okwesonyiwa kamulali. Nankubadde bano abasawo abalala ba habo bagamba abantu nti kamulali muki mulungi naye nga kamulali si mulungi ku muntu alina ki ulcers. Bw'otunuulira sodas, abantu baagala nnyo sodas. Sodas ezo zirimu gaasi mungi ate ne chemicals nki nnyingi. Ekirala bw'otunuulira abantu abasinga abalina ulcers tutera nnyo okubagamba okuva ku bintu ebisiike. Ebintu ebisiike ebyo si biki, si birungi. Nena aka H. pylori omuntu akafuna atya munda mu lubuto kuba tulaba ke kaviirako omuntu ofuna ulcers? Kava kuki? Akawuka ka H. pylori bw'oba otunuulidde omuntu ng'alina ulcers singa aba teyeefuddeeko mu byendya, kubanga akawuka ako kagendera ddala ku kyenda. Ekyenda kiri bwe kitandika okwekuuba ne kyekuuba, obwoya buli obuli munda Katonda bwe yatondebwako bukola ki? Buggwako. Y'ensonga kitwadvisinga abantu okulya emmere ennungi eyalibadde nti ekyenda bwe kiba kitandise okwekuuta omuntu afuna buki? Buzibu. Naye H. pylori eyo etera nnyo okujja ku muntu ng'endya ye si nki
si nnungi. Bigambo ki bye wandiyagadde omulabi wa STV agoberere asobole okubeera mu mbeera egamba nti obulwadde bwa ulcers buluma, obulwadde bwa ulcers tebuwona, n'amagezi ki goyinza okumuwa? Omulabi wa STV kye naalibadde nsinga okumuadvisingako oba okumuwabulamu mu bulamu buno mu bulwadde buno obwa ulcers, omuntu yenna bw'obanga owulidde ulcers soka odduka ogende mu basawo bamale okukebera. Bwe bamala okukebera bagenda kukubuulira ebintu by'otalina kuddamu kulya, osooka obiveeko, kubanga ebiseera ebisinga ffe tuba tujjanjaba abalwadde ba ulcers bwe tubateeka ku ddagala tuyinza okuwa emyezi nga 6 nga tugamba tolya kino tolya kino tolya kino. Embeera kiri ekyenda kiddeyo ku nnakyo yaakyo ng'ate bw'okozesa neki n'eddagala. Naye omulabi wa STV yenna kye naalibadde mu advisingako oba omuwabulamu, abantu mugezeeko okuba nti mulya emmere ennungi, abantu mukendeeze ebisiike ebyo si birungi. Gwe wenna omulabi wa STV Select Eyenjawulo, amagezi gennyinza okuwa kwe kulya obulungi, okufaayo ennyo kubanga weerabirira okusobola okuvunuka endwadde ya ulcer. Kendeeza ku bilya nga birimu acids omungi wamu n'ebyo ebisiike osobole okulaba ng'omubiri gubalansinga naddala mu byendi ebyenjawulo. Nsigadde nze Nakiwala Doreen Josephine ku lwa STV Select Eyenjawulo. Thank you.